ITV. Kasolo kamponyi ngaze omusumba Yordan asumbe kanisa gye bayita Nice Power Healing Church esangibwa ebuyukwe Lubanyi Kasolo kamponyi. Abantu bangi balina pulaani nnyingi era nanoonyereza kifo ki ekikyasinzemu obugagga mazima ddala nakinoonyereza n'ekisanga wano ku nsi nga tekiriiwo era nga wawona tekisangibwawo naye ng'ekifo ekikyasinzemu obugagga mazima ddala ttaka ettaka lwakirimu obugagga. Omuntu agamba nja kukola essomero, nja kukola eddwaliro, nja zimba embaga bapangisa, nja kuzimba kalitunsi, nja kusimba kalitunsi, n'atuuka okufa nga ebintu byonna biri mu pulaani. Buli kya pulaani nga takikola, apulaaninga kola ba takituukiriza, apulaaninga takiteekawo, n'atuuka okufa n'ebintu byonna n'afa nabyo. Ogenda okutuukiriza omuntu ng'afudde n'amayumba gapangisa gafidde mu mutwe gwe, agenda okulaba motoka gonna gafidde mu mutwe gwe. Ninoonyeza nifo kyasizemu obugagga. Bantu bangi Mukama be yateekateeka okuba obulungi mu nsi, okuba abantu ab'omugaso mu ggwanga, naye nga batya okuyimirira, batya okukola kye bandikoze mu kiseera ekituufu ky'okukikoleramu. Nga ye agambanga nja kukola, agambanga nja kukikola, agamba nja kukikola. Oyo Uzziya naye ekika mu bulamu bwe, Uzziya naye ekika mu bulamu bwe. Naye olunaku olwaleero ky'opulaaninga, omuntu omugezi akola atya? Wapulaaninga ekintu atandika na kitondo ky'aba nakyo, tasooka kulindirira kintu kinene ate kyayagala kukoleramu, wabula akatono k'aba nako katandikirako okukolerako. Katonda atandika omuwa omukisa kwa katandise okukola. Bwe kiri kukuziyiza kwe kuba ne pulaani ennungi naye ng'ogamba nja kikola mu mwaka gujja, nja kikola mu myaka gijja, nga maze ofuna ssente weziti, ebyo byokka ebikulemesezza okubeera n'omukisa, yebikulemesezza okuba omuwanguzi. Tandika n'ekyo ky'olinawo mu linnya lya Kristo Yesu. Katonda agenda kukusobozesa mu linnya lya Yesu Kristo. Ebirooto byo by'oloota bulijjo by'opulaaninga mu bulijjo, togamba nti ate kansooke nnindeko, ate kansooke nkole bwe nti. Njagala okugamba tewali lunaku n'olumu lusobola kukya ku lunaku lumu ng'ekintu kyonna kiteredde kiri bulungi perfect. Nedda, olina kutandikirawo ku ekyo ekiba kiriwo. Yesu yeebazibwe. Ayogedde nti mu mwaka Uzziya, lwaki njogera eyo? Lwa nsonga nti waliwo no Uzziya eyeekiika wakati wo ne Katonda, ate nga bw'omanya Katonda atandika okusembeza be yakutondera okuba. Katonda Uzziya y'ekyakola kwekiika mu bulamu bwo akuziyize oleme okutuuka ku mukisa Mukama gwe yakutondera okuba. Naye amagezi ogenda gajja wagasinga obungi mu Nice Power Healing Church esangibwe buyukwe Kasolo kamponyi. Awo okka otandika okujjaawo, ojja kufuna amagezi, ojja kufuna okubikkulirwa, ojja kufuna okutegeera mazima ddala Katonda ajja kukola bulungi obutagambika, kubanga omukisa gwe yakutondera okuba nago yeeteeseteese okukulaga ekkubo. Kubanga Mukama wange gyempeereza ayogera mu kigambo kye nti nze ekkubo n'amazima n'obulamu. Oyo Kristo Yesu yekkubo ezisobola okuteeka wali omukisa gwe, yekkubo ezisobola okuteeka wali pulaani Katonda gyakutondera okuba, yekkubo ezisobola okutambula kabaka bwa Katonda. Naye njagala okugamba nti Kristo Yesu musembezi. Uzziya eyeekika mu mukisa gwe, eyeekika mu pulaani ze zonna, mu linnya lya Yesu oyo ateekeddwa okuvaawo, ateekeddwa okufa osobole okuwangula mu linnya lya Kristo Yesu. Togamba nti oli kasooka akole. Abantu abasinga ekiziyiza oluusi era abantu abamu mwagala nnyo okukola bannammwe bye bakola. Ekyo nno kikyamu. Muno watandika wali amata nga nawe ogamba kantandika amata.
oli watandika mobile money wali nga nawe ogamba naye mama gunda mobile money naye kankone mobile money. Njagala okugamba endowooza eyo nfu. Mukama yawooye pulaani n'amuwa okubikulirwa nti yajja kukola mobile money mwalifunira ssente. Kati ate gwe Mukama yakugamba ojja tunda binyeebwa mwalifunira ssente muli omukisa gwo. Naye gwe n'okola ekitali kikyo kyova olaba ssente muzeewola mu mabanka ne batuuka ate okugala bizinensi lwa nsonga eyo. Ono ekirooto kye yakitandika obudde nga bukyali azze akipulaaninga kituukiridde ate gweobuukidde kibuukire. Yesu Kristo yeebazibwe. Lwaki njogera? Tumanye amazima gatufuula ab'eddembe. Gwe kola ky'owulira ky'oyagala munda mu gwe nga gwe. Tokola banno kye baagala. Kola gwe nga gwe ky'oyagala n'akatundu k'olimu. Kikakola ki? Obwetaavu bwako bw'ojja okufunira omukisa weeyagaliremu mu linnya lya Kristo Yesu. Ndi mu kitabo kya Isaaya 6 nti mu mwaka Uziya mwe yafiira mwe nalabira Mukama. Njagala okugamba nti teekateeka omutima gwo, teekateeka ebirowoozo byo, teekateeka emmeeme eyo osobole okulaba omukisa wansi w'enjuba wano. Osobole okutegeera Katonda ate ng'oli mulungi, ate nga weeyagala. Kubanga nze nkimanyi. Lwaki njogera ku kino? Mukama Katonda ng'akutonda ku lubereberye agamba nti kankole omuntu mu ngeri yange mu kifaananyi kyange bafuge era abantu abo balye byonna ebiri mu nsi, ebyewalula babirye, ebibuuka babirye, buli kintu kyonna kyakulya. N'obeera awo nga gwe buli kaseera tolya ku nyama, tolya ku kyennyanja, olya nnaku nkulu. Lwaki? Kubanga walemerwa okubikulirwa, walemerwa okuteekateeka nti we ndifunira omukisa nteekedde okukola bwenti ne bwenti, nteekedde okukola bwenti ne bwenti. Njogedde n'enjiri lwa nsonga nti Uziya wamala okufa w'osobola okubeera ow'eddembe ddala. Ekisinga mu byonna, kkiriza Yesu Kristo omusembeze mu mwoyo gwo, omusembeze mu bulamu bwo, olwo ogenda kutegeera nti nteekeddwa okukola kye nteekeddwa okukola mu kiseera ekituufu. Lekera okulindirira, lekera okugamba nti kino kankikole myaka giri. Nsabira abantu bano bonna abampuliriza, abantu abandaba, beera ngo bawe omukisa, bajje omwoyo w'okutya, bajje omwoyo w'okubeera nga tebasalawo, bajjemu okubuusabuusa, bajjemu okwesiga ebintu ebirala byonna, obesigisa omwoyo omutukuvu yekka. Yesu akulembere basobole okuwangulanga mu buli kimu. Nsabira batagenda okutandika okukola kubanga njaga abantu babeere bulungi, kubanga gwe otwagaza mirembe. Abantu mbasabira omukisa bakole ku mirimu gyabwe gyonna Mukama gibeere nga giraba omukisa. Abatandika okukola biraba omukisa, abatandikedde okukola biyongeremu amaanyi n'okukola obulungi. Basembeze bakasitoma Mukama. Leero nsabidde nnyo abantu abo abaagala okukola Katonda wange babeere nga bakola birungi, beera ng'obasobozesa mu pulaani zaabwe zonna ziyitemu bulungi mu Kristo Yesu Mukama wange, omwana wa Katonda omulamu. Saavisi ebeerayo ku Nayosi Church esangibwa Kasolo Kamponyi okuva ku ssaawa 3 okutuuka ssaawa 6. Baweereza bangi bali bakulindiridde ekigambo kya Katonda. Mazima ddala, jangu tusinze Katonda, jangu tendereze Katonda. Okimanyi nti osobola okubeera awo nga Uziya yawamba omwoyo gwo, obulamu bwo ng'akugamba mundamu gwo gamba naligeze mu church n'ensabako, naligeze mu church nebaza Katonda kubanga COVID nga se bantu naye nze nga sifa, accident nga zimazeewo bantu naye nze ndi mulamu, twali twakaziika mu kyalambogo naye mazima ddala nze nga ndi mulamu. Naye nga gwe gundi akugamba, sitaani akugamba togenda kusaba. Ye ate osaba ki? Ye lwaki webaza Katonda?
ndowooza olaba kiba kika kya Uziya nga kikulemesa okulaba Katonda. Naye njagala okugabula owulira omwoyo okukugamba munda mu ggwe titogenda mu kyaki, tegeera oyo abeera Uziya, aba ayagala kukubuzaabuza, aba ayagala kukulemesa oleme okusembera Katonda, oleme okumanya amazima gakufuula ow'eddembe. Naye sijja kugenda mu bingi kubanga akadde katono kenninawo. Mukama Katonda akunjagalire, akunkuumire. This is ITV Uganda.